Munnabuyukwe omanyi mwefuula nnyo abamanyi ndi luddawa olunaku olwaleero ndi luddawa. Ekindi emabega wange kyendinaanye ly'essomero. Essomero lisangibwa mu Buyukwe district nga lisangibwa mu ggombolola ery'Engogwe mu Kalagala. Essomero baliyita St. Cornelius. Olunaku olwaleero bwe twogera gamu ku masomero aga performance obulungi mu kitundu kyaffe mu Buyukwe district tosobola kulibuusa maaso. So olunaku olwaleero mu nteekateeka zaffe ez'okupromotinga ebintu ebikolebwa mu kitundu kyaffe mu Buyukwe district yaffe n'okusiima abo abalina ettaffaali lye batadde ku kitundu kyaffe, twasazeewo twesitule tujjeko ku ssomero lino eno tuwayeemuuko n'abakulu abalitembatemba batutegeeze watya ebintu byatambudde bitya, performance yatambudde etya, era mmwe mwenna ba OGs ne ba OBs abawangalire busukka mayanja aba St. Cornelius olunaku olwaleero mwabalidde empanga ebintu tubikoledde ku ssomero kwennyini. So ngenda kutandika na kuyozaayoza abaana ab'ekibiina ekyo siniya ey'okuna ey'omukaaga aba St. Cornelius mwebale kuweesa ssomero lyaffe ekitiibwa. So tugenda kwogeramuko ne headmaster atutegeeze enteekateeka zatambudde zitya n'ebisingawooko ebikwata ku ssomero. Nze omwana Soda focus yakutte kamera we ekifaananyi kikutuwako nga kiri maridadi sana gwe tovaako just stay tuned. Mu abaana b'essomero ngenda kukusaba vidiyo eno gitambuze etuukeko ne ku mikwano gyaffe abalala bangi gwe tovaawo ffe katulumbe. Wamma tulaba tuli ne Edgar ow'essomero lino mu budde buno wa St. Cornelius. Oli otya nnyo? Ndi bulungi ssebo. Baakulonda mwaka ki? Plus mwaka 2025. Kuva omwaka 2025 gonna ogufuze? Nafuga kuva term 2. Kati ekisanja ekyo kiggwako? Kiggwako mu 2026 mu term ey'okubiri eddako. Oddemu weesimbewo? No, ngenda banva ku ssomero. Naye singa tekubadde kuva ku ssomero? Badde nziramu neneesimba. Ekyo si kye bayita okubeera dictator? I'm not a dictator, I'm a leader. Wakakasi? Yes, what sir. is the difference between a ruler and a leader? A leader serves by example, but a ruler is someone who just comes maybe now commanding, but a leader is that person with a passion to lead others, and those people will follow what that person does. Oyina ekirooto ekyokwongerayo ekyo ky'ogamba eky'obwa leader outside the school? Ekirooto okuba politician? si nnyo, nkyagala nnyo okukoma ku level ya ssomero. Kale amanya ng'ogwana? Amanya gange nze Nakibonika Sylvia Dina. Era nga ndi mu senior 6 ku St. Cornelius Senior Secondary School Kalagala, nga ndi mu senior 6 nkola combination MEG stroke ICT. Ki ekyenjawulo ky'osobola okwogera ku institution eno? Institution eno so far kyenjirabyemu kuba na joininga mwaka guwedde, naye kye nasooka ogirabako ina peaceful environment, omwana gy'abeera ng'asobola okufuniramu eddembe mu kusoma, nti waliwo w'osobola okurelaxingirako obuti obw'eddembe. Ate n'ekirala tulina abasomesa abatendeke obulungi, abasomesa abatusomesa obulungi ddala, era performance yaffe nungi ddala kuba n'ebibuuzo bya senior 4 ebyatulibwa omwaka 2025 abaana baakolera ddala bulungi. S, B ne C. Ekirala kirungi ekiri ku ssomero lyaffe, ssomero lya Bukatuliki, lya musingi gwa Bukatuliki, tuyigirizibwa eddiini. Eddiini nene engeri gye tuyambamu okutambulira mu makubo amalungamu, okubanga tusigala mu ntiisa ya Katonda mu buli kye tukola, era twenyumiriza nnyo mu Bukatuliki. Ekyali kirungi ekiri ku ssomero lyaffe nti tulina co-curricular activities, oyinza okugamba nga ebyemizannyo nga okusamba omupiira ogw'abalenzi, ne tubaawo n'ogw'abawala netball, tubeerawo ne bacoach, then tubaawo ne volleyball, tulinawo ne cricket. Gyo gyonna emizannyo gibeera mu St. Cornelius. Ku ebyo ne twongerako n'ebyemikono. Wabaawo okuyigiriza okutunga ebintu eby'enjawulo mu bibiina ebya wansi, omuli okukola liquid soap, okukola keeki n'ebirala bingi. Message ki gy'osobola okuwa abazadde abakulaba abali ku nnyaffe buliko abali mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga?
abazadde bonna abali eyo mbakubiriza okubanga baleeta abaana ku St. Cornelius kubanga ly'essomero ly'endabye wano mu Buyukwe erikyasinze okuba nga linekyaringa abaana mu kkubo ettuufu mu mwoyo ne mu kusoma nti omwana tajja koma kujja kufuna magezi ga mu kitabo gokka oba ga mu kibiina naye n'embeera ez'ebweru abasomesa bazitutendeka era bongera otulaga bukyayi ensi eno bwetambulamu nga tuvudde mu ssomero so omuzadde yenna ali eyo abamugumu kyovulaffe abazadde baatuleeta twava mu masomero ne batuleeta ne beesiga nga bamanyi ku St. Cornelius is the school nti wano erina outstanding performance na buli kimu era kirungi ddala. Gwe bakuzaala? Nze banzaala Nkombwe. Ku mwalo? Ku mwalo yennyini. Oli muvubi? Asiri muvubi. Oli mwana wa muvubi? Nedda ssebo. Wa mulunnyanja? Tumirako abantu bange ab'Enkombwe wansi eyo. Abantu b'Enkombwe bonna batumira kuli taata wange omwami Bossa Moses n'omukyala Anet Namimwanyi ku woteeri awo. Enkombwe. Wamu n'emikwano gyange gyonna mbaagala nnyo. Bangamba abaana batera obeera ku nnyanja eyo batera kusoma nkyalenjinzi kubanga gwe ssebo olinamu S6 eri abaana abasoma ababya sirias eyo ku nnyanja. Gye bali kasita abanga ava mu amaka amagunjuzi amalungi basoma. Obutasoma it's all about family muova so si nti nnono ya mwalo. Si nnono ya mwalo kuba ewaffe eyo gyembera ndowooza guno omwaka tuli abatula senior 6 babiri naye kiva mu family engeri gye batutendekamu ne batulaga ekkuba ettuufu. Mbu abaana boononeka mangu omwalo omwana kimu bibiri kusika birindwe walese ku kirindwe. Sikisikangako. Kati goba obukono. Anyway nze nkutadde nkwagaliza bisinga era nja kudda wano okulaba results. Nja kukola bulungi nnyo. Nkwagaliza bisinga. Alese. Oli otya muko? Bulungi. Nguyogera mpola njagala ogere nga abantu abo batunuulidde. Ndi bulungi. Ova kusigavu. Ova kusigavu. Amanya go gwange? Amanya gange nze Namiro Robina. Kusomero kuno okolanga? Kusomero kuno okolanga head prefect. Bangambye omanyi Oluswayiri njagala osooka ombuulizeko ku bantu bange abalanyaffe buyikwa mu Luswayiri. First address them nti abalabi banyaffe buyikwe mu Luswayiri oyogereko briefly ku Cornelius Mampulira. In Swahili? Yes, in Swahili. Mimi najua kidogo kidogo naye kati gonjagala obavugute batabule. Mimi pia nina. Akakati nyako komanyi wakati niko batabukirao. Watu wowote anaona nyafe buyukwe. Watu wowote wanaona television ya Nyafe Buyukwe. Habari za mchana. Jina langu ni Namiro Robina. Kiranja mkuu wa shule hii. Shule hii inaitwa St. Cornelius Senior Secondary School. Tuna darasa 6. Tuna madarasa 6. Bado waliwendeyo bivaako. Darasa la kwanza hadi darasa la 6. Mimi ninasoma darasa la 6. Darasa la 6 obotegezaje? Senior 6 class. Naye kamba watu wetu wanaona Nyafe Buyukwe. Jina langu Mwana Soda. Oli mwezi 6. Yeah. Briefly kintu kyekisikiriza kyosobola ogamba omuntu akulaba ekyenjawulo ku St. Cornelius. Kintu ekisikiriza tulina abasomesa abatendeka obulungi. Tulina classes ezisobola okusomesezebwamu abaana. Performance. Abaana baffe bakolera bulungi ddala. Era mwa performance bulungi mu bigezo bitwakavaamu.
twa performance bulungi kuba abasinga bonna bafunye result 1 kuba twatuza abaana 118 era bonna bafunye result 1. Wow. Tewali yafunye result 2. Kirala ekisikiriza tukyusa ku mmere si kawunga Monday to Monday, kawunga Monday to Monday. Abaana tweyagalira mu ssomero lyaffe, tulina freedom okukola buli kye twagala after all nga kikkirizibwa mu ssomero kuba si nti kola buli kye twagala anyhow. Yeah. Oli muzaale wa Mbuyuko? Ndi muzaale wa Mukono side Soga. Ngo oli kumpi waawo naawe twevuulirako. Ati era mba siri wa Mbuyuko. Abakulembeze ba Mbuyuko bamanyi? Mbamanyi. Mpayo nga abaana b'omanyi? Be bakalonda? Yes. Honorable Kanabi Jimmy. Oyo bamulonze ngani? Nga member of parliament Mbuyuko South constituency. Right. Mulala? Honorable Diana Mtasingwa. Honorable Tenywa Samuel. Waawo oyo kansala. Waawa. Oba okukusa basiibule olabika olina omuntu ogw'okukusa omukulembeze wo nga weeyo basiibule abazadde abali eyo ng'obakubiriza in case oba obaagaliza okuleeta abaana ku St. Cornelius. Abazadde baffe abalungi abatulaba basiibula nga mbagaliza olunaku olulungi ng'era mbasaba mutwongere abaana wano ku St. Cornelius Senior Secondary School tusangibwa Kalagala ku Kampala Jinja Road. Tulina ebizimbe ebisikiriza abazadde ndowooza era nammwe mubiraba. Abaana baffe babeera smart, performance nungi. Tulina head teacher waffe at providing na buli facility gye tuba twagadde wanene okusomero. Era n'abasomesa baffe batendeke bulungi era tubasaba mutwongere abaana tubakakasa nti abaana bammwe bajja kukolera ddala bulungi. Bagamba fika salama. Oba otegeeza ki? Fika salama. Tuka bulungi. Kati nyabo fika salama. Obayo Swahili lubeera muno kuba saluti. Kale waliwo omukulu omulala naye muyizi ku St. Cornelius amanya go? Nze Sekito Mahad. Sekito Mahad. Oli mu class ki? Senior 4. Guno omwaka Made mayiye gw'omu ku baana abaafulumye. Nze omu ku bagirimu essaawa. Otusuubiza ki? Nze? Performance nungi. Ezokka. Fenna tugenda kudda wano. Tudde muzi a few moment later. Ono gweyise naye yani. Sekindi Mike. Yakuggala. Omwaga tabulako mu. Mulebe. Haya kyogedde. Kiki ky'osobola okwogera ku St. Cornelius ekyenjawulo gwe kyolaba nga kiri mu masomero amalala? Ekyenjawulo kiraba ku St. Cornelius. Si eri awo nti ebizimbe tulina bingi nnyo babirungi. Naye omutindo gw'abayizi abafuluma wano guba mulungi. Olw'ensonga nti ssomero lya bannaddiini, ssomero lya Katonda, ate ewali Katonda buli kimu kikola ki? Kisoboka kati. Ekyo kye kituyambye okuba nga tupafominga bulungi kuba kati bw'otunuulira analysis eyafulumye eya last year, abaana baffe bakoze bulungi, tetwafunye bagudde. Bonna baayise. Kati ekyo kyokka kyokka kiba kimala okundaga nti St. Cornelius yanjawulo masomero amalala gonna wano. Buli muzaale waawo? Nze nzaalibwawo ndi wa kuno kwennyini Kalagala. Omungogwe guno omumuluka gw'engogwe gombolola? Gombolola y'engogwe. Kintu ki ekyenjawulo ky'olaba ekiri mu Buyukwe ng'abalala ba districts endala tebakirina? Ekyenjawulo ekiri mu Buyukwe kyenyiza okulaba ekigifuula ey'enjawulo sobola n'osikiriza omulala okujja mu Buyukwe. Ekyenjawulo kyendaba mu Buyukwe kiri nti amasomero tuyina tetuli bubi nnyo ku nsonga y'amasomero nga districts endala bamala kutambula ngendo na ngendo tuka ku masomero. Naye kati wano amasomero mangi. Naye lwakuba nti Mukama atuyambye Cornelius ffe tukyasinze
Osobola kugenda wala nga Cornelius weeri. Ate nekyayabuyikwe. Nekyayabuyikwe. Simbi. Lwansonga sinalabamu bifactory bingi biri byonona butonde bwansi. Geographical status. Eyabuyikwe eriede. Yo simbi. Naye wali ofunye obudde obulambulako kuyigogwe. Naawe waweta. Gwatambulako paka wa. Ndi musajja muyirivi nnyo kati mbeerabeeramu. Lindago, oli musajja muki? Njiriba nnyo. Oyiriba okola ki? Kola emirimu egy'enjawulo egy'omu nnimiro musingobeera. Mu nnimiro oba oyiriba lwaki onnimba? Omuntu ayiriba yoyo agoba wano ne wano eno simanyi wuuyo asombyemwanya leero ojja kunsanga mwene ekyo nsange enkoko njeru luli onsanga esogambe gukolera wa watuufu. Kati obalansinga otya ebitabo n'okuyiriba? Nkikola nnyo mu weekend. Oli kaana kambaata? Weekend zinzikozesa nnyo. Oyiriba? Era n'ebyobusuubuzi mbibeeramu. Osoma kirasi? Tuli mu senior 4. Oli musuubuzi? Osuubula bintu gaji? Biribe? N'obitwala? Ng'emboga, nnyaanya mbeera mbazisuubula kati. Olina emyaka emeka? Emyaka nina 18 saawa eno. Obeera ne bazadde bo? Yes. Bakukkiriza ogenda oyiriba? Singa mba nsoose ne mbakolera kye baba bansabye nzikirizibwa okugenda naye ne nkola ku byange. Kati ezo sente zojja mu kuyiriba ozikolamu? Ninayo projects zange era nevubuka. Projects nga ki z'olinayo? Ndi omusajja mulunzi. Olula ki? Mbizi nte biki? Nunda embizi, ninayo ombuzi ensamusa. Oli mulunzi wa mbizi kayingo? Embizi zizo zinoola kusinga. Olinayo kameka? Sofa nafulumiza ninawe embizi kati 4. Okakasa? Ogenda n'osuubula n'ogula ebisolo byo n'olunda. Era bibyo. Kati kirooto ki ky'olina mu kukola ebintu ebyo? What is your target mission kukola ebintu ebyo? Kale nyinza oba nkirowooleza bubi naye nze njagala binyambeko mu kusoma bimbeze ku ssomero wano. Nkesi kati oba mbuliddwa obuyambi fees ng'oyo. Otundayo akabizi. Nga ntundayo nga ndeeta wano. Bwali otunzeeko okwo ne bikuyambako okwo? Bwe kirise. Otunda mukono gya n'osoma? Magezi go abavubuka ffe nga bano bannamyekozi basemyekozi. Obudde bamala bungi nga beebase. Bazuukuka ssaawa 3 mbulo empewo nnyingi ku makya simanyi biki kati nze. Essaawa zenviiramu mu buliri toyinza kukkiriza oyinza ogamba bandi mubyo. Ssaawa 11 awo 2. Kujja no muli basezi oba ogenda kukugu. Ekyo mwakikwata bubi mwababeere olw'okuba muwulira bukunja bu. Tebasera? Nze nkoze tukaano sirangana ku musezi wa. Mbaye ekyalo kimu mu buyiko muno kiwulya kye bagamba nti tebaseze neeyano. Esi eri ngozi eri. Esi basera? Gye mbiwulira naye basera. Esi basera. Nyaga tutankula olutalo tusobole olutalo ku bbeeyi rayisi. Esi basera. Sijja balumiriza kubanze simanyi. Naye ng'obiwulira? Ndiwulira bagamba esi bakugoba n'emisana kati simanyi. Omukulembeze ki gw'osinga okwegomba mu buyiko? Omukulembeze mu buyiko ye Kanaabi Jimmy. Lwaki Kanaabi? Kubanga abadde ku kifo kya wansinsi okusinga kuba musingako abamu. Naye wano nze wano mweriya yaffe wembeera alina kyalagawo era ensonga ndowooza lwaki bamuwadde akalulu bamwongere amaanyi waggulu. Nange neegombera 231 nja kujja. Ogenda kwesimba Kanaabi? Njagala kubeerako wano. Yasooka ngendeko mu bwa kansala. Oyagala kwesimba ku Ssekitoleko? Oyo Ssekitoleko waali nange mweyimba. Ssekitoleko? Omukulu agambye ekifo ky'ogenda okwesimbako akijjako 231. Nja mweyimba. Oyagala kikye? Oba kansala. Awo nsobola okumanyika. Biki by'osuubira mu Kanaabi? Kanaabi musubira okwongera kuba yongera okumanyika ne enjogo lyawo buyikwe erina ekkubo lino liyita mu main bagikola naye ate tekigitunze nnyo. Nze ndabe ne waffe waliyo sayiriza eyo gyesigobera nnyo. Obusuubuzi bw'obukolera eno wansi eno bannakyalo n'ofuutola abo. Emboozi y'omusajja ono gyafuna olunaku nkunoonyeeko. Kale ndina kansala ow'abavubuka ow'eggombolola lino Ngogwe ate kansala eyagudde
ku kifo ekyobwa direct councillor ow'eggombola ly'Engogwe ku lukiiko olukulu olutegeera district yaffe y'e Buyikwe. Y'omu ku bantu abali mu bukulembeze still ku ssomero lino erya St Cornelius. So kiba kya bulyaza amaanya bwe mpuubawooko olubu lw'ekigere mwattu n'atabaako kyategeeza ggwanga. Taata ndi mwesimu okuba nga nkwegesa ebirozo. Okay, nsanyusa okulabako nnyaffe Buyikwe. Nze Ssekitoleko Henry Kato ndi kansala w'abavubuka. Weewaawo ate nabadde omu ku beesimbi omu kalulu ke twamaliriza n'empangula kubanga bw'abanga nawangudde incumbent tugwa ffenna mba nawangudde. Atwagala okwebaza abanyaffe Buyikwe okujja okukyalirako ku St Cornelius SS Kalagala. Ebiseera ebisinga abamu bamanyidde eri mu byabufuzi naye ndi musomesa oba ndi mugunjuzi ku St Cornelius wano nga nze akulira DIT department erimu vocational skills zonna ate nga ndi wa MDD still wano wenyini nyini. Ate sebo kyotamanyi nti ne mwami Kanaabi bwe yali akyali mu ntebe ya district eno gyakyalimu emyezi gino yakkiriza mukiikirire district ku lukiiko olufuzi olw'essomero lino olwa Board of Governors. Nze mukiise wa district kitegeeza olina omuntu munene muuko okusinga obadde omulowooza. By the way tetugenda kwogera nnyo naye waliwo kali akantu koyogedde gwali ku nteekateeka za DIT, that is vocational skills. Yes. Amasomero agasinga gakozesa ekintu ekyo nti we offer vocational studies skills. Naye nga kikoma awo bubeezi nga they don't implement it. Gwe wanene wo ku St Cornelius kikola kiti? Okay, ku St Cornelius tulina ebyalaani. Weewaawo nga tebitumala budde buno naye tulina ebyalaani, tulina abazimba we bazimbira ate tulina n'abakola bekare nti ebyokulya byetuteeka mu kantini y'essomero abaana be babikola ate ne babyeguza oba ne tubibaguza kubanga tuteekamu ebinaabikola. So tulina catering, that is aba bakery, then tulina n'aba building construction aba tailoring. Weebiri ne leero lwennyini nyini ku Lwokusatu ngenda kusomesa. So sinti mukyogerako bwogezi okulaga nti new curriculum byetaagisibwa. Omwaka oguwedde twatikiza abaana 6 abakoze DIT 1 era bamaze senior 4 ne bagenda ne certificates zaabwe. Ate n'omwaka guno gwennyini nyini tugenda kuteekateeka abali mu senior 4 n'abali mu 3 omwaka ogujja basobole okutikkirwa. Mwakoze muti ebigezo bya Olevo twakoze ebigezo ate nga abaana bonna baayise naye obudde buno tebiringa ebyedda bye twagamba nga twafunye first grade 8, twafunye second grade 3. Obudde buno bya result 1 project ne tulina abayitidde mu A bangi n'abayitidde mu B bangi wabula omuyizi yasinze wano ye Safe Swibe ye yasinze mu banne bonna abayizi aba Safe Swibe Munnabuyikwe yasinze mu bayizi bonna bayizi banne naye nga yafunye A ne B ate ne C. Omukulu w'essomero ajja kubulira nti bafunye A bweziti B bweziti ne C bweziti ate ne ziddi ne bonna baayise. Wulira mpita ku nnyaffe Buyikwe okuyozaayoza omwana ng'obulenzi eyawangudde eyasinze ku ssente eno eya St Cornelius Kalagala ate nga Munnabuyikwe. Genda maaso n'emboozi yo. So kakati twagala okwowola abazadde mwenna abali mu district y'e Buyikwe mu Gombola y'Engogwe mu Muluka gw'e Namulesa n'ebitundu byonna ebiriraanyeewo okuleeta abayizi ku St Cornelius SS Kalagala. St Cornelius SS Kalagala tusangibwa ku luguudo oluva e Wantoni okudda e Jjinja bw'otuuka e Nang'unga n'ofuna boda ekuleeta e Kalagala ku St Cornelius ya nusu 10. Ate tuli ku kolansi wennyini ku kkubo ova mu taxi n'odda ku ssomero. Tuli ku musingi mu Katuliki, tulina ebyemizannyo byonna abaana bazanya cricket, bazanya football, netball ate nga tulina n'ekisaawe ekinene kye bagenda mu kutuzimbira wali aba cricket ya Greater Mukono bagenda tuzimbira ekisaawe. So tuli mu nteekateeka zaakyo abaana beenyigira mu MDD vocational skilling weeziri abaana balya bulungi. You have a conducive environment for you. So tubasaba abazadde ate bw'ojjanga oyise ku mukutu guno ogwa nnyaffe Buyikwe tujja kulwana nnyo okulaba nga omukulu w'essomero akuwayo waakiri half bursary ku mitwalo 16 oba 2 g'olina okusasula waakiri osasuleko 10 kubanga ojja boyise ku nnyaffe Buyikwe ate n'otuuka ku St Cornelius SS Kalagala. So tubayita mujje mu bungi mutwegatteko. Abaagala enteekateeka za half bursary via bagambye yita via me abanyaffe Buyikwe ofune half bursary kati kitegeeza abali mu Gombola ly'Engogwe n'ebweru nga mwagadde yokka ne boarding. Yes. Owe yagala half bursary ku St Cornelius nkubira ku noti 75588600 nkwe recommendation ojje waneeno osome focus tujje eyo. Kale gwa tulaba mukwano gwange nga bwe nkunnyonnyodde ebweru saaza kakati tuli Butoola ne omukulu w'essomero lya St Cornelius tunyumyemu baalugera nti ow'omulamu tasamirirwa
mba netumiikiriza bwe njogera ebingi nga taata waali tatansalusukula Kabisa. oli utya Lyetulise. Njebale gya Buyikwe. mpola mpola Yesebo. ngenda kusaba abakulu abakwegesa ebirozo ku nnyaffe Buyikwe obambuulizeeko. Yesebo. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Buyikwe ennyaffe. Abatulaba n'abatuuliza mbalamusizzaako nnyo. Erinnya nze Mukiibi Jude Thaddeus, omukulu w'essomero lya St. Cornelius SS erisangibwa wano e Kalagala mu Buyikwe. Yesebo. Ebigezo bya siniya ey'okuna byabadde byakafuluma. Yesebo. Ne ŋŋamba nina otutuukawo omukulu antegeeze twakoze tutya. Yesebo. Bayizi baffe abaatuula omwaka oguwedde, twagala okwebaza Katonda nti bayizi baffe baakoze bulungi nnyo. Abatudde omwaka ogwo oguyise twatuuza abayizi 118. Ku bayizi abo bonna ndi wasanyu bategeeza nti bonna balina result 1, ekitegeeza nti bajja kusobola okufuna certificate zaabwe okweyongerayo ku A-level oba ku tertiary institutions. Ate ekirala twagenza okukola analysis ng'ebitundu nga 98 ku 100 baafunira wakati wa NSC. So nekitegeeza nti twakola ddala bulungi mu masomo gonna aga science, aga arts. So twebaza nnyo abazadde baffe abatubeereddewo n'abaana baffe, ne twebaza abayizi abateekamu amaanyi, ne twebaza abasomesa, ne twebaza ba stakeholders abalala bonna, board of governors, ne twebaza bakama baffe mu ministry, ab'oku district abayambyeko okulaba nti abaana bano bakola bulungi. Yesebo. Nteekateeka ki ze tulina ku St. Cornelius lino eddaza lye twatandise? Bingi nnyo. St. Cornelius bye tutegeka okufumba omwaka guno, nga ebimu ku byo twagala okwongera okuteeka amaanyi mu byenjigiriza. Academics tukitaddeko nnyo essira, era mu nsonga eyo twavuddeyo n'omubala otuyinza okugamba theme of the year okugamba nti bloom where you are planted. Kigambo bloom kitegeeza shine where you are planted, nga tugezaako okugamba buli omu ali mu ssomero wonna w'oli obe nga oyakaayakanira w'osimbiddwa ba mu muli, beera mu muli. Bigambo ebyo byayogerwa omu ku batuukirivu mu church bamuyita St. Francis de Sales. So gwe mulamwa kwe tugenda otambulira naye nga gutuwa amaanyi okutumbula ebyenjigiriza. Tugenda kukwata ku bitone by'abaana, era taamu tusobola okwetaba mu mpaka za post primary eza kubaka n'akapiira. Cricket tugenda kubaayo nnyo as usual. Era twagala genda kulaba nga twetika ekikopo ky'abalenzi taamu eno. Leero ngenda batambulirako. Njagala kuwa updates ezifa ku cricket. Yes, cause kiri unique mu society. Yes, era sebo tujja kukuyita. Ate kirungi olumu empaka zibeera wano Ngogwe. Tulinawo cricket oval. Mba nina okuzoota buli. So ojja kujja otulabe abaana b'ekalagala bwe bazannya cricket ne bakuba buli omu. Era tusobola okwetaba mu mpaka ezitegekeddwa Buyikwe district eza debates. Amasomero gonna tugenda zeetabamu. Tujja kwongera mu maaso ebya liturgy okubaafulana essomero. Tukkiriza nnyo mu kugunjula omwana omulamba. So atuggyeko ebya talenti, atuggyeko eby'omu kibiina, ate n'eby'omwoyo tujja bikwatako nnyo kulaba nti abayizi baffe bavaamu nga bampisa. Era eby'emikono nabyo tujja biteekako essira DIT, nga abayizi baffe tujja bawa hands on skills bibayambeko okusurvivinga mu nsi muno. So ebintu bingi ddala, naye mu byenkulaakulana tusuubira okutandika wolo yaffe gaggadde. Kuba ku lunaku lw'essomero twagitongoza,
tugenda kutandika okuzimba main hall yaffe eyo ejja okuba ennene ddala etuyambeko ku bibiina awamu n'okukolanga examination hall. Yes, obubaka bw'obusembayo eri abazadde ne bannabuyukwe bannagwetamuko ne Uganda okutwaliza awamu. Obubaka bwange mbasaba nti ngeri twakava mu kalulu tubeebaza okulonda nga bwe kwatambula kwonna naye tubasaba nti tudde wamu kati ate tutandike okutambuza buyikwe yaffe etambule mu byenjigiriza ne mu byabalondeddwa. Tubasaba bajje bakwasise ku masomero gano kuba gabeetaaga nnyo, ate abazadde tubasaba bateekeyo omutima nti babaweereza abaana ku masomero babagoberera ne bajja ne bawaayo ku byetaagisa ne balaba omwana ono gwentutte mu St. Cornelius asoma atya. Tubasaba nti singa tukwatiza wamu abazadde, omusomesa n'abaana, ebyenjigiriza bijja kutumbuka mu buyukwe era bijja kuba bya mulembe. Weewaawo. Yes, kale gwe tulabidde wonna w'osinziira abali mu ggwanga Uganda mu mukola gw'amaanyi kaddata ka buseere, abali ebusuka mayanja mwebale kutulaba, abasharinga videos zino mukola kya ttendo. Bwetu bwe tubadde olunaku olwaleero tusiibye ku ssomero lya St. Cornelius liri mu ggombolola ly'Engogwe mu Buyikwe South Constituency. Omukulu ebigambo abyogedde bwe mbiddamu mba nnyonoonye. Kkiriza tusinkane olundi, in case of anything osobola otukubira ku namba y'essimu 0755813600. Omukulu ka Focus yakutte kamera as for now ffe tuvuddeyo.